Ebyewunyisa tebiggwa mu nsi. Sajja yazimba ennyumba ku muti waggulu. Mulimu kuliko balkoni, ebisenge ebisulwamu, eddiiro na buli kimu kyonna waggulu ku muti. Sajja ali wano muzeeyi bamuyita muzeeyi Kadopa. Tugubira ku Good Talent. Good Talent tubayitidde omusajja yazimba ennyumba waggulu ku muti. Eriko amadinisa, emiryango, kuliko balkoni, kuliko shedi, ekisenge ky'abaana, kisenge ye mwasula, ngeri ya kuyiiyayiiya. Naye yazimba ennyumba ku muti yiino mugyetegereze. Munda bw'eti bwefaanana, ennyumba ya mulembe nnyo nnyo nnyini ddala. Bw'oba oyambuka ku nnyumba eno ayina amadaala nga bulaba kalina buyinza okuba n'amadaala. So nayo erina amadaala kw'oyita n'oyambuka n'otuuka waggulu ku nnyumba eno. Amatiribona eri ku muti. Godfrey Kato Tamale agakola ssente eyita Kazeppa ye ebyokusula wansi yabivaako. Afuna bufunyi nga bw'olaba ebikozesebwa bino n'alyoka azimba ennyumba ey'oku muti, asula ku muti. Bulijjo mbadde nga mulowooza nti ebisolo byokka oba n'ebinyonyi bye bisula ku miti. Katufunyeyo omwami omulala Godfrey Kato Tamale aka Kazeppa. Njagala ogende maaso ng'onyumirwa emboozi y'omukulu ono nga tulambuza ennyumba eno, obulamu bwe n'ebirala lwaki yasalawo okubeera nga ye asula ku muti. Nze Sonko Muhammad, tukomawo. Badde kuteekateeka kwaniriza eddala bulungi nnyo. Kwanirizaako nnyo muzeeyi. Kale sebo. Kiki osinga okwagala okuyita muzeeyi, kiki oyagala okuyita? Oyinza okumpita muzeeyi nakyo nkyagala kuba kitiibwa. Eryakuwulira obuwulizi otemera mu myaka ng'emeka awo? So far ndi myaka nga 63. Mwena. 64. Byolabye obirabye? Bingi nnyo. Ebirungi n'ebibi? Ebirungi n'ebibi, byessanyu n'ennaku. Nabikusemberedde? Byendabye. N'obirabirako? Ebirungi n'ebibi. Biriwo ebisinza okujja mu bulamu bwo? Ebisinza okujja mu bulamu bwange nga ki? Birungi n'ebibi? Ebirungi bizze nnyo. Bizze nnyo. Ate n'ebibi nabyo bizze nnyo. Wali osibiddwako mukomera? Yunivasite y'oku nsi. Era omuntu atagenzeeko mu kkomera talina experience ku bulamu buno mpozi obw'ensi bwe tuyitamu. Tunanga omusajja omukaka muki ekyali kikuyiribya ku olwo? Olwo bingi. Vaawo. Bingi naye ng'ate oluusi obutamanya bw'abantu n'obutamanya bwaffe. Kwegamba oli n'omugamba nti akola kibi ate nga kyakola kirungi, akola kirungi. N'omuyita omulalu. At the end of the day ate nga gwe mulalu. Ate mpozi. Soko kaddemu okaako. Lwaki nkaddamu? Nkategeere bulungi. Tugere mu maaso. Abantu abamu bayinza okulowooza nti oli mulalu. Yes sebo. Naye ate at the end of the day nga beebalalu. Ng'ate beebalalu. Oyawulira ku ky'omulalu n'omanya nti kyezinze ye afuuse omulalu. Omulalu? Mpozi era waliwo ndowooza waliwo abakola ku research bane bagamba nti buli muntu mulalu. Naye kisinziira ddala. Terwali luyimba olwo? Lwali lwalaga ddi? Buli muntu mulalu. Anti naye yakisinziira ku research. Omanyi ng'abo abayimbi ayinza okujja n'awulira ekintu kati n'akissa mu luyimba. Tulina muzeeyi ani? Nze bampita Omulongo Kato Godfrey Tamale. Naye lino eryaffe ery'oku stage nze Don Kazeppa. Omulongo Kato Godfrey nkusomyeko era nekugobererako. Onsomyeko kuki? Ku mitimbagano egy'enjawulo. Nga mitimbagano ki? Ne ku mativi ag'enjawulo byesaagala ku mention. Naye nga ekisinga okwogerwako nti yeggwe atataaganya eddembe ly'ebinyonyi mu njogera ennyangu yangu y'abavubuka okutegeera ti ekinyonyi bwe kiba nga kyezimbira akayumba kakyo waggulu ku muti ne kyebeererayo nga tekirina atataaganya. Ate muzeeyi Godfrey naawe woyagala osinziira w'osinziira n'osulayo ennyumba yo n'oteekerayo ddala n'obeerayo okumala ebbanga. Kituufu si kituufu? Si kituufu okutaataaganya eddembe ly'ebinyonyi kubanga nze atakiridde n'azimbyeko okubanga bw'ozimbako emiti mingi kigenda ku mirala naye oli aba akiridde ate awo yaba omubi ennyo. Bagamba nti
A living dog is better than a dead lion. Embwe namu esinga ki? Empologoma efudde. Kakati nze ekinyonyi bwe kigenda ne kizimba awalala ate nga naguno nze ngukozesezza akiridde nanga ani gye bibye naga nti obulalu buvaalika. Bwe kubanga bula kyoko nzide mu kino bwe kubanga bula lwani gogamba abatuuliza saako n'abatugoberera tuli mu mboozi etali ya bulijjo. Muzeeyi Gweni naye wano eno ku ebyo ebisinga byasinga okukwate ng'akola. Ennyumba gye wasooka okuzimba ku muti mwaka ki emabega oba myaka emeka emabega? Myaka sikyagijjukira bulungi gye nasookerako ddala. Wazuukuka buzuusi ku makya n'ogamba nkoyo sula wansi nyalabeerako waggulu? Si kusula wansi, si kugira ki, wabula buli omu Katonda alina calling ye. Waaw. Ndowooza gwe tewazuukuka ng'ojja kuba ani kakalaamu. Kyajja kitya gwe okuba kakalaamu? Kimanyi mu buto bwo wali toyinza gaa nti ojja kuba kakalaamu naye weesanga oli kati. Kakalaamu se. Kati gwe wali awo nga weebase n'ozuukuka n'owulira nga otandika ozimba ennyumba ku miti kyekisingira ddala obukulu oba gwe kyolaba nti kyekikuwa emirembe mu ggwe? Kakati kankireetebwe nti nga naye bwe wakeera ku makya nga tonnaba nti ojja kuba kakalaamu nange yeeyo process gye mbadde mpitamu. Kati ennyumba gye wasooka okuzimba ku muti emyaka gy'otajjukira wakeera ku makya n'osiibula abantu be wali obeera nabo n'obaga nti nze ngenze zimba waggulu baakugamba bati? Teyali nti nnyumba yakusulamu nti yaki wabula kyali nti bwe nalaba omuti bwe guti nga guze bwe guti nga gweyanjadde ogwasookera ddala kati ne ŋŋamba yeeno oyinza okuwumulirayo ng'oli mu nnyumba wali ng'oli mu kayumba ako katono kasooka mujja kalaba ke nasookeramu. Kaakati bwe nabako olwo ate ne ndaba omuti omulala ogwanjadde obulungi. Kakati awo knowledge egende vibe obaka ngambe olowooza nti kanzimbeyo akantu kenyinza okuwumulirangamu nweremu oko kabiya kange. Si kabiya kuba sinywa biya ndi muntu amazzi mikyungo oba kacyayi oba okuwumulirayoko kugamba okukolera eyo eswaga nga bubi ofune vibe vibe Kino kikulu. Si kikulu. Naye nga tekikulu. Otandise oteekateeka essente zenyiza otteekamu nga nzimbye akantu ako obugumu kye buyinza okubeera mirundi emeka gye nyinza okuwanukayo waggulu eyo ne neesuula ku myaka gyange ebyo byonna nawe oli obibazeebazeemu? Ebyo saabibala nnyo okuseyoka kubanga bw'oba n'ekintu ng'okirinamu interest ebyo ebyokugwa oveeyo gweyogire ki tebijjaayo. Kiringa omuvubuka kati gwolaba abavuga bodaboda n'ayisiza bwateyisiza n'agira ki n'akola ki kati aba tavaluwinga nnyo bulamu kituufu. Elementi bamugamba saako elementi tagisa. Kakati era kiringa fewa covid akyagenda mu maaso naye kati masiki tetugize nnyo social distance. Kyenjagadde okulaga kiri bwe kiti nti oluusi okola ekintu nga tomanyi ggenja yaakyo tomanyi kiki tomanyi kati kiringa abavubuka n'ogamba nti agenze mu bwenzi bababuulira sirimu gyali bababuulira biki naye nga tebali ki aweya. Kale ku nsonga eyo okujjuuliriza ku ebyo ebibyo oyinza okukola ekintu nga tomanyi ddenja yakyo ekirimu at the end of the day newekanga nti ate oli mu ddenja naye bw'obanga oli lake n'otofuna ddenja then n'ogenda mu maaso na kati eyasooka yaggwa eyasooka teyaggwa kubaga kaali katono kakati ate nengenda ku eyokubiri eyaggwa yeyo gyogamba nti eri gyosulamu eyokubiri eyali eyokubiri eyo gyogambye nti ekaali katono nga tekasobola kugira kali waka wenye era ajja kalaba
nga wezimbirako dde ennyumba yo nga nazimbako kantu kubeera kuli bubeezi. No ngamba ali wazimba ennyumba yo already. Waka weeri already. Mwensula era ne mwenfunidde omukyala ne mwenjiza eki ne mwenzaalidde abaana. Kati nomala nozimba endala ate endala gyova. Zino janga bwe nkugambye zaali ali ya swaga. Emyaka gyabudde teginnaba kugira bwe naye nga era ndinga mu 50 awo. Awo ngolabe okyali. Ina kati nkyali. Abantu n'abasaako n'abatuwuliriza tuli mu mboozi etali ya bulijjo. Mu kaseera kano tuli ku kkooti ya mbuga ya Ssaabasajja. Mbuga ya Ssaabasajja. Embuga y'ekira. Y'ekira. Ey'abayinda. Ey'abayinda. Abayinda abo. Basajja bavumbe baali abasajja abalwanyi. Yesebo. Era n'eggombolola y'abantu balwanyi. Bw'ojja nti oleeta ssagaliko lyo oleeta ki abakutwala mbirimbiri kati nga bano abasonga nti baagala kutwala ttaka lya mbuga ya Ssaabaddu ekira. Ayi babatwala keewoze. Wano specifically wetusinzidde wazze kukola kino kye tulabako kubanga njagala owe abatuwuliriza bakubira ekifaananyi. Wetutudde wano tutunuulidde omuti mu maaso. Omuti mu maaso nabako ennyumba ezimbiddwa bulungi erina amadaala nga kalina weebeera ng'eraga nti waliwo agenda ossula waggulu oba okuwummulirayo mu muti guno. Ssaabasajja yasiimye oba weewadde lugezigezi lwoyaka ngende nteeke wali eri banazijukirirako. Ssaabasajja bw'asiima n'agamba nti kuba ffenna tuli bantu basajja ba Kabaka. Whereby nti bw'otandika ekintu ne bwe kiti olwedde Ssaabasajja yasiima dda kubanga tuteekwa okuba nti tukozesa obwongo bwaffe kwe kusiima kwe. Ate era okusiima kwe bw'alabanga waliwo ekikoleddwa mu nsi ye ekyo nakyo aba akisiimye. Oyinza okugaa nti lugezigezi ku ludda omulumu oba olulala naye olugezigezi lusinziira. Lugezigezi ki wawa olukoledde. Oluusi luyinza okuba olugezigezi nga lwa makulu ate oluusi ne luba olugezigezi nga terulina makulu. Naye kati luno nga bw'ogambye nti olugezigezi kati kitwaliwo nti era nakola lugezigezi naye nga lwa makulu. Tekannumye. Kakati okukaddiŋŋana mba njagala ogire ki oyawulewoko olugezigezi kuba omuntu bw'abe naye gundi gwe naawe olina olugezigezi. Kale olugezigezi oluusi luyinza okuba nti lwa makulu. Kati mu kukaddiŋŋana njagadde okategeere kubanga buli lukya obaako nekyoyiga. Kale njagala soke tuddeyooko emabega katono. Buli muntu akola ekintu nga alina ekigendererwa. Ekigendererwa kye eky'okuzimba ennyumba mu miti. Tetufuddeyo ya kuwummuliramu, tetufuddeyo ya kusulamu. Kiba ki pressure oba ekyo ki ekikusika ng'ovudde ku kiri nti kyekyali ekiro dream yange blabla. Kubanga kino sirowooza nti kitwala just one day. Kitwalira ddala ennaku eziwera. Kitegeeza olina bingi byewerekereza ebyokukola ebikugyamu ssente n'ojja n'okubakuba ebintu byawo ngeri emu oba endala. Ki ekikusika? Mu butonde bw'ensi oba mu mbeera omuntu z'atambuliramu